obudde yali akwagala amala n'akukyawa n'olwaleero olwakedde ng'olulala bassebo ne bannyabo kaba kaseera tambuza video kali lugambo Promax bampita simple kyaddaaki omusiraamu amaze n'ali embizzi mu kisiibo gwe mutwe gwa video givuge oluvannyuma lw'okukutanga ng'asisinkana mwami Museveni ow'ekitiibwa omubaka wa Mawokota South Honorable Yusuf Nsibambi nanyini wa Jalia City kano ino kassaako nanyini wa Jalia City amaze n'asala eddiiro ne yegatta ku National Resistance Movement bampita simple vast strange empire gwe mukutu kati givuge omukutu gwa NBS gupostinze just a few minutes ago just in FDC's an outgoing Mawokota South MP Honorable Yusuf Nsibambi has crossed to the National Resistance Movement NRM. He has officially been received by Speaker of Parliament Honorable Anita Mong and the Party Secretary General Richard Todwong. Esajja liridde mu banne baali olukwe. Munaku ntono nnyo okuva kati suubira Latifu naye nga yeenaanise omunagiro gw'abali b'embizzi. Bassebo ne bannyabo. Obusiraamu buwemuddwa ku lunaku lwe tutandise ekisiibo anti bampita simple nazze bigamba kyolina okukola kiri ekyo kimu kyokka ku maanyi ge nina gwevuga video kati ndukuvire ku ntono. Mu bigambo bye Nsibambi avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti yasazeewo finally n'ali embizzi mu lujjudde sorry njogedde bubi asazeewo finally ne yeegatta ku kibiina kya NRM. Now ono siye mukulembeze mu top leadership ya FDC asoose okukola kino. Anita Mong naye yali mu FDC. Thomas Tayebwa deputy speaker naye yali mu FDC. Omusajja omu yava n'agamba nti tewali muntu asinga kuwulira betrayed mu nsi muno nga Kano Kiza Warren Kifefe Besigye nti abantu bonna be yali nabo abasinga basaze eddiiro bazze ow'omulabe gwe babadde balwanyisa okumala ebbanga. Subhanallah. Mugisha muntu yava n'agamba it is just a matter of time. Kyovala nkuyimbidde akayimba obudde yali akwagala amala n'akukyawa n'olwaleero olwakedde ng'olulala era olusuubiramu ebinyuma ogenda kunywekereza kubadde ng'ososoolera emiwula atamyalayira agenda agamba yafunye asinga omusiraamu akikoze nze namanya engeri yali amanta atangatanga n'ebigambo there was something eri yali just preparation okubateekateeka to this that is happening right now. Mu bigambo bye Nsibambi ng'amaze okuvubika ekifi ky'ennyama Nsibambi avuddeyo n'ayogera bw'ati njagala owulirize katukomewo. Banga lyemaze owesimusibakofuzi wa Parliament ne mu bibiina n'ebbanga lyensomeseza bannabyabufuzi abangi mbadde n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga tugezaako okubuteeka mu nkola enkyamu. Twalowooza ebbanga lyonna nti ebyobufuzi byakusika mugwa na kulwanagana ekitali kituufu. Constitution ekirambika bulungi tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okutereeza ebyobufuzi n'eddoboozi ly'abantu. Naye mbadde movement activist abalwanyizi b'eddembe
ebbanga lyonna kumpi emyaka 25 ebibiina ebyenjawulo gendo egyenjawulo okubira ddala mu reform agenda okutuwaka DP UID paka otutusaba mu FDC nenfuna obukulembeze obwenjawulo bwe mbadde mu parliament bebamba obuvunanyizibwa ku komite esinga obunene business committee, budget committee, kosase, infrastructure, physical kati zonna byebitongole ebyenjawulo naye ndaba emirimu gya gavumenti gyebaddeko naye nga tulina obuvunanyizibwa okugitereeza nga tulowooza tusobola gitereereza mu kye bayita defiance oba okuguduma tukikoze ne tukikola mu myaka n'emyaka nga ate tewali kikuba bwe twagenda mu kalulu mu parliament abaka 31 twagenza okumaliriza kati FDC erina ababaka 9 bakama baffe kulembera ab'oludda balimba nga 6 kati bali 4 ate n'entambula yaabwe tetegerekeka okujjako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakala bwe nayogera ne Pulezidenti Museveni nga n'akalulu tekanabaawo ne mugamba tutambuze embeera eno bweti netukulembwa ne bannaddiini abalala tubadde mu nkiiko ez'enjawulo nakamusinyala miliyoni ng'etaano bwe twogedde nendaba nti Museveni gwe nali manyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza alina think tank yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza mbadde nsaba bannayuganda mututegeere ffe abasaze eddiiro nga bwe mukiyita ne tujjamu NRM tukkiriza nti eri tewaliyo mu mwaka okujjako okuteeka abantu mu mbiranye ne politics oba byobufuzi ebyefitina n'enkuubiiro nzize wano ku kitebe okubabuulira mu kamera nti kakati ndi wa NRM si wa NRM nti noonye byakulya webajja ebiri tewali mutawaana kubanga ndi munnayuganda naye ekisinga obukulu bwe buweereza nsaba mutuyambe tubuulire abantu eyo nti ekiri eri si kibi nnyo nga bwe tubadde tukiraki bwe tukiraga tusaba okubeetondera abafiiriddwa abantu baabwe mu buvuyo buno nga tubabuulira tugenda kuleeta eggulu ku nsi ng'ate tuleese geyeera nga 15 lwakuba nti wano mbadde simanyi nga ndi mugenyi nga tusobola kuleeta abantu bonna tetumanyi nteekateeka na ddiiro lyawo naye tujja kuleeta abantu abasukka 15 mukuleera tusobola n'abantu nga 3 abantu bonna beetamiddwa politics w'okulwana baagala abantu boogere kubanga ebintu byogerwako bya ggwanga buli muntu abenga mu nsanyufu okubeera ku ludda oluvuganya kitegeeza kuwa magezi naye si lugezigezi tujja kugezaako okutereeza ebyobufuzi ebyo katonda bw'anabayo wambagamba nti buno mulyo gwoliko ogenda okuwa ekifo oli ku mulyo ndi munnayuganda ayagala omulimu obwoweereza naye si kulya ffe twakola dda ogenda kukola buvunaanyizibwa ki nga okwogezera ne bannaabo opposition bafuutu kigero bawa magezi ki bafuutu kigero bawa magezi ki abakyaliyo ekibiina kyekinangamba okukola oba obutakola kyenkola ki nkyali mufumu jja sinaba kuvunda kisinza bagamba nti ettaka liribwa eriringana akayingiramu ani gwosinga okwenyumirizamu akupeereza okujoininga enaala right honorable speaker ne president Museveni njogedde ne president emirundi egisukka mu 3 nga tuli babiri ebiri nga tulina abalala president Museveni ze mbadde mulaba eyosiiwo mbadde n'abebibiina nga sinakukola decision bagamba ekibiina kyembaddemu waliwo okudda si kituufu kubanga tewabeerangawo tare center webagattira bululu ate tewali declaration forms zebagasse oga nti abakubba olaga kyebakubba nze waffe nafunanga 0 nenfuna ne3 kakati senga nafuna 10 oga nti bali bataddemu 2 naye kati gwe bakuwadde 3 ng'olina ba agenti 6 balondedde awo tebakuwadde kati nze wabbamu nga ndaba mafaabi mu mpigi yonna
teyafunayo polling station emu, yafunamu obululu 2 nga tenakuuma. Kakati awo bino byogamba kukyamusa bantu ogamba nuupu nti baagibba ate ng'osaba byabakama nti tuwe empapula ze wagattirako egwe ezizo ziruwa sookoleeta ezizo ogenda nti wafunye obululu 13 mu zooni. Kakati oli buno akakaaga yabujeewa naye ogamba olinda agakakaaga gye wabugattire gwe wali okolaki bagobawo ejenti wo. Kakati ebyo byonna bye twagala okukakanya nti akusinga akukubya kwaki okujjako ntugenda batwala mu basawo baganda tetulina kiyinza kukyusa okujjako okwegatta ne gavumenti netugirabula ebikyamu ebikola nga wooli naye okubeera ino gati banzibye nze tebanzi Honorable abantu beeri mu constituency wabasonyi wagenzo jjajjayo amasanyalaze si kituufu. Amasanyalaze nagajja kujalya site wokka emiti ebiri ewange transforma yange nga tekyakola nga nina ku generator najjako nagange wabula omuntu omu yali aleese transforma okufa abamuyitadde Nsibambi kati nebagamba mulete transforma enene mu constituency eyo natwali transforma 7 gende Bukasa 6.4 kilometers amasanyalaze kwegayo, gende Bukonoka 2.7 kilometers amasanyalaze kwegayo, genda mu Kibukuta. Kati nze amasanyalaze sinza gajjako ng'omugweddalo naye luli bajja abawumeme ne bagaba ekyalo nga ekyalo kirina obusanyalaze butono kitwala. Kati ono ye najja alina ekyuma ky'enkoko ekyaluuza kisinga ne buyinzika agange ne gafa era ne bwemugerayo aganga abawumeme bagajjako ndi kujeneri nze nanyi transformer n'emiti n'oluguudo n'ettaka kwegayita. So it's just personal really. I'm a businessman and I cannot just be bogged down kubanga ate ndi mubaka waki wa parliament. Honorable, abasajja boliko sote yesigama era abangi bagamba nti bakozesa nnyo naddala mmwe ababeegaseko kuva mu opposition. Obwesiga na bukakukafu ki bw'ofunye okubanga obwesiga? Siri malayika. Nze bwe bana bandiddemu olukwe mundabye nti nzize kukola nja kubagamba era nga bwe mbadde mbagamba nti abaana babasibye. Kakati sinza buganda tebalina bwesigo batadde abaana tubayita abaana abawala n'abalenzi 34 empigi gyenva kusooka badde bagera kuta abaana weekend batenda ogwaka 5 omuli Sauda Madada n'abala listing lina affe ate abaffe owekitiibwa Lukwago ne owekitiibwa Ssenyonyi ne Katana ne bali mwezo ne bempi kati bagenda buli kukomera temukkiriza gavumenti yenenye lwaki abasiba beno gavumenti eyinza okwenenyeza okusiba badde bagenda kutabalala 72 mu wiiki 2 kakati bana batuliddemu olukwe nga tugati banaye gye tuzze n'abatuliddemu olukwe nga ngenda bujjeno Honorable wama kulikayo onye bifoto kigere ata veje bafumba. Honorable Nsibambi asaze diro abalese mweka mu struggle nange atwaraganya. Alright, tulaba yoyo owekitiibwa Honorable Yusufu Nsibambi. Ebigambo byayogedde obiwulidde bulungi nnyo ndowooza tebyetaaga kuddira mu ggwandaba. Ebigambo bino bizzenga byogerwa abantu nti mubalaba eyo bazunga beepalawuda naye ekiro bakukuta ne bayingira State House. Avudde n'ategeeza eggwanga nti asisinkanye Museveni emirundi egisukka 3 ebiri nga ali yekka, ebiri nga alina abalala, ebiri amusinkana last year. Ekitegeeza nti enteekateeka eno Nsibambi agibaddemu okumala ebbanga. Gwe ssebo oba nnya bandaba abo oyo n'abalala bangi bakyajja we tunaamalirako omwezi guno. Trust me, tugenda laba ensolima endala ey'okubiri. That is one nsolima down, one down, two coming, one by one bagenda kubanga bavaayo. Obudde yali akwagala amala n'akukyawa. Omusajja omu yagamba nti tewali kintu kisinga kuluma
tewali musajja asinga lumwa mu Uganda eno nga Besigye okulaba nti abantu be yali nabo ngalowooza abasajja bali ku musita wakumba abasajja babi nnyo. Era abamu batugamba nti Museveni yagamba by 2021 tewagenda kuba opposition, naye mu calculation ze teyamanya nti wajja kubaayo empologoma okuva emagere egenda okujja ekyusa ekibalo kifuuke kikyukire ddala. Olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mitembo agenda kubeera nga addressinga Geneva Summit. Emu ku nsonga lwaki bino bituusewo right now yembirivinga, I would call it a diversion. Na ate mu diversion yene ya Nsibambi Munnayuganda ategedde abasajja baneeno. Abasajja bamugamba nga wairya munyagogo tuveeko. Amaze n'avaayo n'akkiriza nti abadde nga avuubika omugaati. Now gwe ssebo oba nnyaba ndaba ku mukutu guno ndi wano kutegeeza nti essaawa yonna anytime from now agenda kuba addressinga Geneva Summit. Ekisinza okunewunyisa mu bigambo bya Nsibambi, ebigambo bye byawukanira ddala n'ebigambo bye yayogera emabegako. Abaffe twebuuza, gwe yalinga ayita dikiteeta kati agenda muyita atya? Juzi yavudde n'agamba nti mwe abantu abatannatuukirira Museveni mwe abatannamanya nti Museveni mulungi. Ekisajja kituliddemu olukwe. Ebintu bino wammanga bigenda tuukawo nkakasa nkulayirira nkugamba ebigambo bino. Omukulu n'abadde alina ekifo kye ku Masaka Road bakiyita Jaliya City. Era nga abantu bangi badde bakyamawo okufuna ekyokulya, okufuna amafuta. Naye nkulayirira nkugamba ekigambo kino. Juzi nali ngende Masaka nga tugenda kuziika. Kyali waffe omu yatutwalako. Naye baagaana okuyimirirawo. Naye ng'ensonga gye bamanyi gye bagamba oyo munyampi. Bizinesi y'omusajja lawa weegudde. Kugamba Nsibambi si agenda okuba asoose okukola ekikolwa kyakoze. He's not going to be the first person. Aneta Among, who is the Speaker of the Parliament, yali wa FDC. Thomas Tayewa, Deputy Speaker, yali wa FDC. Chris Baryomunsi, Minister of ICT and National Guidance, yali wa FDC. Now, omukulu ono okusooka Nsibambi yagamba nze sigenze lwakuba njagala bufo. Ngenze lwakubanga njagala national dialogue. Aba ne bamugamba boss, tulina obukakafu nti ogenze bakusuubiza akafo gundi ne gundi. Olwaleero mu kwogera kwe avuddeyo n'akakasa eggwanga nti wampa obuweereza nze ngenda buweereza kuba buli kimu nkimanyi, mbadde nzaayoza ebintu, mbadde nzaasiimuula, mbadde nzaakola kino, era kati ekitegeeza nti mba nina obusobozi. Sometimes I look, I see, I wonder and say neddala mbutuufu abasajja abakulu kiki kye mwagala mu nsi eno? Mu nsi eno mwagala ki? Anyways, geega amawulire omusajja Nsibambi akakasizza eggwanga nti ye asaze eddiiro. Era n'ategeeza nti abasinze omuperereza, kati wano nawe alina kkaadi gy'akasukiddewo, abasinze omuperereza abadde Aneta Among ne Yoweri Kaguta Museveni okujoininga NRM. Era ku secretariat ya FDC mubamwaniriza kubaddeko Aneta Among ne Richard Todwong, ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM. Nsibambi n'amaliriza nga yebbise ekiswa ekya NRM. Abantu abasoba mu 17 be yalidinga n'atwale wa Museveni nkiwa nabo baasuubizibwa ebifo. Tulinda kimu okuwulira kifo kye bagenda okuwa Nsibambi, era tulinde ekifo kye bagenda okuwa omukulu Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo. Latifu wammala munnyamaanye principal. Dialogue, national dialogue gyabadde boogerako enfuuse joining NRM. Kyenneebuuza kati Nsibambi ogenda dialogue nga kine NRM
ng'oli kati oli wa NRM because a dialogue is supposed to be between different parties. Nsibambi olokose misana oyatudde misana ndi go Yegasse ku NRM. What are you going to dialogue? Ogenda ku dialogue ngachi? Naffe tetumanyi. Akategedde gitambuze bampita simple.